Paka wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi Sentamu saka abawagizi ba Kasiyano wadri abasaba 30 kwatibwa n'okutuusa olwaliro ku kyayogeza bangi obwama. Era minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Gen Odongo mu kiwandiiko kyasomedde olukiiko lw'eggwanga olukulu ategeeza nga byonna ebyabaddewo bikwasa ennaku newankubadde nga byavudde ku bawagizi ba wadri okulumbagana mmotoka z'omukulembeze w'eggwanga. Honorable Gerald Karuhanga and former Member of Parliament Honorable Michael Mabike obstructed and violently pelted and attacked the presidential motorcade at Prison Cell, Arua Municipality, during which one of the vehicles bearing the presidential coat of arms had its hind screen smashed. Onategeezezza nga bwe kimenya amateeka okulumbagana mmotoka z'omukulembeze w'eggwanga era n'akakasa n'ekyokukwata ababaka ba Parliament era nga babalina nga kaseera kano bali mu kubabuuza akana n'akataano. Security officers intervened to contain the situation and indeed they halted it from further escalating. Wabula ono abadde nga akubye ejjinja mu njuki ababaka bwe bamutabukidde ne bamutegeeza nga kitasoboka kulumbagana mmotoka za mukulembeze w'eggwanga okusinziira ku bukuumi bw'alina. Nothing warrants the death of a Ugandan. Nothing warrants the death. Nothing justifies. But he speaks as if to justify the death of that Ugandan. Honorable Minister, we expect you to do better than that. It's important to arrest the person who shot and killed somebody away from what they consider to be the scene of crime. I know what the situation would be like if there was an attack on the president, who as a matter of fact was not in the convoy. Gen Odongo mujasi nange nabeerako mujasi atubuulire ddala ani muntu ki asobola okufubutuka emmotoka za president mabega n'azaasa. Emmotoka za president buli waalaga ziba n'emizinga maaso n'emabega. Ani ayinza okugenda ku mmotoka ogikuba? Bano bagamba nti mu kulonda kwonna okuzze kubaawo naddala okw'ekibuga ky'e Bugiri wamu ne Lukunjiri abantu bazze battibwa mu ngeri eno newankubadde ng'okufa kwabwe tekwekuusa ku byakwerinda bya pulezidenti. I wouldn't want really for those who may have forgotten, because Uganda, unlike Rwanda and others, have documented the human lives they have lost in their power struggles. For us, we have forgotten. We don't even know who died in Luero, who died in the north, who died in Teso, who died in Kasese. Bakuba abantu amasasi kyava Lukunjiri tukiwulidde Bugiri kakati kiri mu Arua ate ku mulundi guno kyayawuseemu nti we kituukira okuba nti amasasi gakwata driver w'omubaka wa Parliament kitegeeza nti wabaawo ekkobaane oba oliawo eryagala okusaanyawo omubaka wa Parliament. Guno si gwe gusoose bannayuganda bazze bafa e Bugiri bafa buli wamu babadde bafa buli wabaddewo gundi yonna yonna bo emmundu balowooza nti zaakutta buki bantu n'emmundu ezo ssemateeka abagamba zikozesa kukuuma bannayuganda. Ku ky'okufa ky'omuvuzi wa mmotoka ya Bobi Wine Yasini Kawuma ababaka bagamba nti bulimba bwereere kubanga okuttibwa yasangiddwa ku woteri ya Pacific so si mu kavuyo ak'okulumba mmotoka z'omukulembeze w'eggwanga nga gavumenti bw'ebyogera. By desisting from telling us the fact that this young man was killed from a hotel, packed, and the information that we received from there was he was first asked where Honorable Kyagulanyi was, then he was killed. Bano bategeezezza ndi bwe kiba nga gavumenti yagala kuggyawo enfuga y'ebibiina ebingi ekibabulire nga bukyali. Wanga Amin yagaana ebibiina n'abiggyawo Obote 67 n'abiwera n'ateekawo UPC yokka none asobola okugamba nti ebyokulonda bikole ki biveewo because e Bugiri batta abantu mu Arua batta abantu teriiwo ne president toyinza kugamba nti ye yabaddeyo mutuufu ng'ate nti Bobi Wine mukyamu. Ebibiina by'obufuzi buli gye tubeera tuli free okugenda okunoonyeza bannaffe obululu. And honorable members, I don't know whether this country wants it by one party state. And if you want it, the opposition, we can give it to you. And you rule by one party state, but I tell you, what is happening in North Korea, what was in China, what is in Russia, you are going to regret. Okusinziira kwa Sumani basaalirwa omubaka w'ekibuga ky'e Bugiri era nga munnamateeka wa Bobi Wine ategeezezza nga bagenda okubissaamu engatto mpaka gye basibidde abantu baabwe ssaako okutandika okubawuliriza newankubadde ng'embeera mwe bali tesanyusa. Nze nga looya waabwe sinaweebwa mukisa kumanya lwaki baakwatiddwa. Poliisi nayo tebadde ya buvunaanyizibwa kututegeeza lwaki baakwatiddwa n'ebifo bye baterekeddwamu tebinnamanyikwa.
information gyenina nti bagezaako Bobi Wine mwennyini okumusibira mu nkambi y'amagye, ate ne information gyenina nti batulugunyiziddwa. Yuda Musisi, BBS Telefina, ageesigika.